Lezina kati. Nga zezina kati. Zezirebye. Tugeze mala ku social media nga abantu ekintu kyafu wali nabe yabadde Doreen Kabalebe. Nga yatadde ekifaananyi n'atulaga Farida Nakazibwe initu. Nga ino bwana Bruno K bungi. Bruno K yava ku Twitter. Nga akoye eki. Eta surviving irako. Ate nenjagala okwebaza omukyalo no yenna eyamugize weebale. Bambi ayina engeri yayogeddemu nga tosobola kudda ku sayidi ya Bruno K. Nga tosobola okuleka ng'oli mulogo. Abakazi abali eyo ennaku yatukutte. Ayina engeri gyayogeddemu bambi ng'olaba kimaama baaba. Omanyi tutwale. Wagambye yamukoze eki? Yenna yawandise script. Yayinza script naye yamugambye nti kati byonna byoyogera bigattemu amaziga. Omanyi amaziga gasukka buli kimu. Obaka kati nange bamina. Embozi tasobola gyogera nga takaabye. Ennaku okutugamba nti omwana wa alwala nnyo kitakaaba. Tuyinza butakaba mama tusula ku seminti yakana kange. Nezikiramu wuzi. Tuleta abawuzi bana tumize embozi awuzi bakaabe. Like I'm not trying to put down champagne yayitamu. Njagala muntegeere bulungi. Nekyengezaako kugamba nti akaako okukaaba watufunye ffenna. Kubanga ate yamulumbyeyo mu muzannyo gwe ogwa sympathy. Kati Bruno K yafunyeyo amanyi omuzannyo gwa sympathy. Yajjako nagwo mu party. Party bite kisoboka. Ye kabaka waago kati bamulumbyeyo nagwo. Kata kyasobola kuguzanyirayo okuleka okusirika. Era nkakasa tajja kwogera. Then kaba buli mbwe ine olunaku lwayo. Lwebogolamu. Yasuka najjawo n'agenda ewa mama wono mwana n'amugjayo bambi. Obambi musajja watu kaze n'amuyingira wali amubambi kakati bonna bali kubambi ani asinga bambi mukyala akaali. Osobola okuba omukazi mu bambi. The lady is fragile. Because bitya olaba akaabye nokka bambi bamusala ye Bruno K mubi kati awo tuli. Kyana kyosala gamba nsi. Olaba bino ebintu bya society enjagale. Bannange munjagala temunjagala mufune mwagala. Kubanga benyine abakwagala bagenda omala bakuzimbeka akali. Nga abadde bamwaga kati bali ku mukazi mutuufu. Yasiba n'oluto bambi lwago lwagi. Naye mu byonna tuddayo ku kiri. Abali mu musajja no candidate wa bino ebintu. Kubanga omusajja tomanyanga ofunisizza olubuto Katonda we yatumma. Kubanga singa omusajja tufunayo ekizimba naffe lwakuba nti abantu twandirwadde ebizimba bingi. Mwali badde amaaso gonna gajjudde bizimba. Bw'ogenda okwebaka n'omukazi ng'ogenze nga bw'oli oba osuubira ki? Kaakati emboozi ezimu tezirina explanation. Kyoba ogamba kimu ekisooka buli mukazi yenna mukulu ate mugezi nga tannafuna lubuto. Lw'omutegeera nti bulijjo obeera n'akazi ly'ekkululi hafi oli erimulako looza litegeera ng'oli muwala mukulu mugezi ategeera ekiddaka likuweereza akameseji. Nze nno munnange Juni saamulabi amala kufuna lubuto n'otegeera nti bulijjo gw'olina mwana wa nassale. N'oyanga bakuwedde. Kakati mwe baseewulira maybe tambula ne pharmacy yo. We mumala otuka gye mulagange glass ne gundi nti nga sinafuluma wano. Omwasamya akamwa konna olulimi bwa lusitula bwa bujude. Wanga bajja ku explanation ya I thought nali mu safe days zange ofe. Wanga jikira embeera ino obuzibu bwayo. Toyagala kunyiga nnyo bagenda ogenda labikanga omubi. Toyagala kukkiriza kubanga kyoyagala ekyoddamu toyagala tolirwedde ku kyo. Kati nobeera wakati bwe. Naye ng'omuntu lwaki oba lumuto we protectinga lumu nobeera ku safe side. Ekyo tukiyogedde ebbanga ddene. Waliwo omuntu atakimanyi nti banne you have to protect yourself. Kakati buli omu agume. Ate kati nze we natuuse by the essayimo. Amazima ga Katonda sikya okuleka omwana omuwala nga tebamurepinze. Ataneetuuka. Omukulu nga tabadde defiled. Sikyayagala adde wolereza omwana omuwala adde omulenzi buli omu bazaale mwana we atobe naye. Ana ekizibu kiri kimu. Omukazi alina watuuka n'ascoring omukazi wamala okufuna olubuto omanyi olubuto because luli divine lwatondebwa nti procedures z'okufuna olubuto buli omu azimanyi n'omwana nti ensi yekkiriza nti omuntu agenda okufuna olubuto nga mweyagala. Kaakati omusajja singa wabeerawo gap wakati w'okulabira w'onnannyini lubuto naawe kidda gy'oli.
kati genda nganga weesibye bbiri kakati eyalumwa ku musota ne wala omugwa yeekanga Grace Canning avaayo ne bannange Bruno K nkwewuunyiza okubanga omanyi n'okumanya nti akaana ko kalwala bambi n'okafunira ne dokita abakazi weebafunira awo era ya Grace Canning okuba kuzaala bulunako awakyagala ozaala kati omanyi n'okafunira ne private doctor ali private bambi n'ojjanga n'okalabako newankubadde tewatuukanga wa maama alabirira kaana kaffe kikyamu naye ate kassebo n'okamanya n'ositulako bakazi bannanga omwana alwala n'ojula okunywa obutuufe ya Grace Canning byenda byembira byenze nze akange tebakatulaganako akagobera ku gate naye waliwo omuntu anyiiza ayinza okukuleetera ogutima ogubi basajjamu abakazi tebeetaaga bingi ku baana baagala kufaayo okwo nga taata ate nze sirina sayidi kuba siyinza kumanya naye ate ndabe yandeekaanira ajja kuwa nkuwe agaye n'omuntu amma naye nga yadde yeebaza Bruno K at least ye naweereza talinga bano balasita beemakindye nawa maama capital atandikawo omudaala gwa chapati akaana nagenda nakaswako wadde yagamba tekamufaanana okusinziira ku maama naye ate yagenda naye Grace Canning kacyanga bamufunisa lubuto taddanga mukulaba ku taata wa mwana nze taata wa mwana ndakkiza nti yalire Grace Canning covid ono bannaye abamma mwevuma bwevumu so ye Grace Canning alaga nti ebibi bikola ki bisiŋŋana but anyway tumaliza tugamba ekintu kimu byonna ekisooka mu kikole omuntu ya family tebinyuma nnyo beera mu mawulire naye ffe tunaabikolera kinga bizze era tujja byogerako era naye neradde kwefukuwa kaviri olwo omwana yavudde ku social media jjo iye yaani yerwekyani n'atuwa lisiti y'abavubuka balina okugenda beekereze kuba yavuddeyo nga tali bulungi n'ateekako amanyi n'agoogera awo maneja mutaawo w'abamawulana